Teke mikono webaze Yesu gandi webale Yesu. Webale Mukama. Webale olwaleero kuba ndese mu nnyumba yo mpeebwa omukisa nate era nkwebaza sigenda kuvaawo nga bwe nazze mu linnya lya Yesu ebyange bikyuka lwaleero kubanga nazze wano ku solution ground nvaawo ne solutions eri ebibadde binsoomooza mu linnya lya Yesu. Amiina. Kale tuulako. Genda mu Bayibuli yo tugende mu kigambo kya Mukama. Deuteronomy chapter 28. Kyamateeka 28 nsomera olusooka ngo yangu omusomi omulungi. Lutugambye olusooka nti awo lunaatuukanga bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo okukwata ebiragiro bye byonna bye nkulagira leero okubikolanga Mukama Katonda wo anaakugulumizanga okusinga amawanga gonna agali ku nsi. Wabeeranga nti amiina. Amiina. Olwokubiri. Yes. N'emikisa gino gyonna ginaakujjiranga ginaakutuukangako ate ginaakutuukangako bw'onoowuliranga eddoboozi lya Mukama Katonda wo. Naddala bw'onoowuliranga eddoboozi lya Mukama Katonda wo. Onoobanga n'omukisa mu kibuga. Onoobanga n'omukisa mu kibuga. Era onoobanga n'omukisa mu kyalo. Era onoobanga n'omukisa mu kyalo. Osubiroga nti amiina. Amiina. Ekibala eky'omubiri gwo kinaabanga n'omukisa, n'ekibala eky'ettaka lyo n'ekibala eky'ekisibo kyo. Naye wali waggulu njagala okole emphasis ku onoobanga n'omukisa. Onoobanga n'omukisa wa? Olwokusatu. Yes. Lutugambye nti onoobanga n'omukisa mu kibuga. Onoobanga n'omukisa mu kibuga. Era onoobanga n'omukisa mu kyalo. Era onoobanga n'omukisa mu kyalo. Kampulira omutaga nti amiina. Amiina. Ekibala eky'omubiri gwo kinaabanga n'omukisa. Amiina. N'ekibala eky'ettaka lyo n'ekibala eky'ekisibo kyo, ezzadde ly'ente zo n'abaana b'embuzi zo. Kampuliraga nti amiina. Amiina. Ekibbo kyo kinaabanga n'omukisa, n'olutiba lwo olw'okugoyeramu. Amiina eyemala? Temala. Onaabanga n'omukisa bw'onooyingiranga. Ssebo taata tobitabulatabula kiddemu ekyo nga tolina nnyokota zoogize. Onoobanga naki? Onoobanga n'omukisa bw'onooyingiranga. Era onoobanga n'omukisa bw'onoofulumanga. Wabiriyaga nti amiina. Amiina. Olw'omusanvu Mukama anaakubiranga mu maaso go abalabe bo. Gamba neba nti bafudde. Bafudde. Gamba neba nti bafudde. Bafudde. Luddemu olwo baluwulire bulungi. Lutugambye n'abalabe gye bali bawulire. Ti Mukama anaakubiranga mu maaso go abalabe bo abakugolokokerako. Gamba nti bafudde. Bafudde. Banaafulumanga okukutabaala mu kkubo limu ne baddukiranga mu maaso go mu makubo 7. Kampuliraga nti amiina. Amiina. Mukama anaalagiranga omukisa okuba ku ggwe mu mawanika go ne mu byonna by'oteekako omukono gwo. Gaberyaga nti amiina. Amiina. Era anaakuweeranga omukisa mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa. Waberyaga nti amiina. Amiina. Mukama anaakunywezanga okuba eggwanga ettukuvu eri ye. Gamba nti amiina. Amiina. Nga bwe yakulayirira. Nga bwe yakulayirira. Bw'onookwatanga ebiragiro bya Mukama Katonda wo n'otambuliranga mu makubo ge. Amiina. Olw'ekkumi
olw'ekkumi awo amawanga gonna malayo olw'omwenda nduddemu Mukama anaakunywezanga okuba eggwanga ettukuvu eriye era nga bwe yakulayirira bw'onookwatanga ebiragiro bya Mukama Katonda wo. Olw'ekkumi awo amawanga gonna ag'oku nsi ganaalabanga ng'otuumiddwa erinnya lya Mukama ne gakutyanga. Osubira oga nti amiina. Olw'ekkumi n'olumu era Mukama anaakugaggawazanga. Anaakolanga atya? Anaakugaggawazanga. Anaakolanga atya? Anangaggawazanga. Anaakolanga atya? Anangaggawazanga. Kyeyogereko anaakolanga atya? Anangaggawazanga. Kyeyogereko gwa Yakobo obwavu anaakolanga atya? Anangaggawazanga. Ani? Mukama Katonda. Mukama anagaggawazanga ani? Nze. Gamba nekyo kyange mu linnya lya Yesu. Ekyo kyange mu linnya lya Yesu. Lusoma olumaleyo oluddemu Mukama anagaggawazanga. Era Mukama anaakugaggawazanga olw'ebirungi mu bibala eby'omubiri gwo ne mu bibala eby'ensolo zo ne mu bibala eby'ettaka lyo mu nsi Mukama gye yalayirira bajjajjaabo okukuwa. Mpulira olw'ekkumi Mukama anaakugguliranga etterekero lye eddungi eggulu okugabanga enkuba y'ensi yo mu budde bwayo n'okukuwa omukisa n'okuwa omukisa omulimu gwonna ogw'emikono gyo. Ani agambye nti amiina? Era noowolanga amawanga mangi. Ekyo kyogere ng'olina omukka nga gumala. Lwotugambye kisome ng'omukka gumala. Era onoowolanga amawanga mangi so teweewole. Ani oyo gwe bagamba? Nze. Ani gwe bagamba? Agamba nze. Ani nannyini ekyo? Kyange. Buuza neiba akulinaanye nti abakubanja ne boobanja baliwo abasinga obungi. Mumbulize neiba abakubanja bw'obageraageranya bw'ogeraageranya abakubanja ne boobanja abangi be baliwa. Bayibuli ekusuubira kubeera mane lenda so si mane borowa. Manani lenda. Bisomo bimaleyo ndyoke mbyogereko. Olw'ekkumi onoowolanga. Olw'ekkumi duddemu taata nti Mukama anaakuggulirangawo etterekero lye eddungi eggulu okugaba enkuba y'ensi yo mu budde bwayo n'okuwa omukisa omulimu gwo ogw'omukono gwo. Era onoowolanga amawanga mangi so teweewolenga. Wabereaga nti oyo yenze. Oyo yenze. 13 nti era Mukama anaakufuulanga omutwe so si mukira. Wabereaga nti oyo yenze. Oyo yenze. Era n'obanga waggulu wokka so si wansi. Wabereaga nti oyo yenze. Bw'onoowuliranga ebiragiro bya Mukama Katonda wo bye nkulagira leero okubikwatanga n'okubikolanga n'olema okukyama okuva mu kigambo kyonna ku ebyo bye mbalagira leero okugenda ku mukono ogwa ddyo newankubadde ku gwa kkono okugobereranga bakatonda abalala okubaweereza. Ne bw'okoma wabere wakubira Yesu engalo nga zinoga. Ebigambo tusomye bingi ate era nkigenderedde tusome bingi okubuulira kubeere kutono. Almost 50% of my preaching is done because these scriptures are a little bit self-explanatory. The scripture themselves are already a message. Ebyandikwa byokka bw'obiwulira bubaka bwennyini bw'obanga oli spiritually awake era ng'oli spiritually active
era nga mundayo mulimu omwoyo omutukuvu ateeka okuba nga ne babadde basoma busomi byawandiikibwa owulidde ng'omwoyo omutukuvu yayogera naawe. Ekyo kiriwo ku balokole bokka, abatali balokole naye babisoma basigala tebabitegedde. Era bino ebyanduko byolaba biri mu Bayibuli ne bannaddiini ze bakwata nabo bazirina naye ne babisoma awo basigala tebabitegedde. Nze nali simanyi nti Bayibuli ze tusomamu ekigambo kulokoka ate n'Abakatuliki ze balina. Nali ndowooza bazanjawulo, mwana nge gye tukwata nabo gye bakwata. Naye ne babisoma bambi tebabitegeera, ate nze nkukakasa kubanga nze nali Mukatuliki. Ne babisomanga nga tubitegeera nga bisigala bibikkiddwako, amagezi gaffe nga gabikkiddwako, nga ne bobisoma tobifuna mu makulu n'akatono. Omukulu ne bwe yayimiriranga n'agamba nga yennyini yagamba, muyimuse emitima mwebaze Omukama Katonda waffe gwe wamma kisaanyi n'okuteekwa kyeteekwa kutubanga gye kituviiramu n'okulokoka. Ekyo bwe yamala ng'okyogera n'onsanga wali ebweru n'oŋŋamba nti lokoka, nga nnyinza okugamba tonsiriwalirako. Naye ng'eri munda gye tubadde omukulu agambye atya nti bw'oyimusa omutima n'omala oguyimusa bw'oti kikuviiramu okulokoka. Naye nze namala emyaka mingi nga sirokoka, ate ekyo ekigambo nakiwulira emyaka gyonna egy'obulamu bwange naye saalokokanga. Kye simanyi obanga yakiŋŋamba nga ye abanga mulokole, ekyo simanyi kankimulekere. Naye nze nawuliranga bulizi nga kisigalaawo nti bw'oyimusa omutima kikuviiramu ki? Okulokoka. Niira nensigala nga sirokose. Mwana nga ebintu mu ddiini bisigala bibikkiddwako nga tobifunamu kubikkulirwa, tebikola makulu, tobitegeera. Oba mu ddiini yo ng'oyagala nnyo oluusi n'eddiini yo n'okusinga Yesu. Nze we nabeerera Omukatuliki ng'osobola okuvuma Yesu n'ogenda, naye nga bw'ovuma faaza oba paapa ofunirawo ekikonde, oba ovumavuma nga Yesu naye tovuma paapa. Nze nga njagala nnyo paapa ate n'okusinga Yesu ayafa ku musaalaba. Simanyola kitegeeza nga njagala nnyo eddiini okusinga ekigambo kya Katonda. Mukama yeebazibwe ayandokola bannange. Kiki lwaki tusomye ebyawandiikibwa bino bye tusomye? Ansa ngisabise mu kigambo kimu oba bibiri. Njagala kwogera ku ekyo kyempise, God's mind on prosperity. Ne bw'oba tomanyi Luzungu kyogere, God's mind on prosperity. Kiddemu, God's mind on prosperity. Lwaki owulira nga nkiteekako emphasis? Prosperity kye kimu mu bigambo ebikyasoundinga controversial mu Pentecostal circles oba mu church circles. Kanjitwalire wamu yonna. It looks like tewanabaawo position eri common fena gye tukkaanyaako. Okyawulirayo ababuulizi abagamba nti prosperity is a controversial gospel. I'm looking for a better word than controversial. Naye bwe kityo balowooza ndi abamu balowooza tekyetaagisa nnyo, abamu balowooza yo nayo njiri. Okyawulira abagamba ffe twagala njiri egenda mu ggulu, twagala bigenda mu ggulu, totubulira ebyo bya ku nsi. Ffe tetuli ba wano ku nsi, ffe tuli ba mu ggulu, ffe tugenda mu ggulu. Tubulira ebintu ebitwala mu ggulu, totubulira ebyo byakulaakulana. Abo bakyaliyo. Bayinza okuba nga wano olwaliro tebaasabye nga tebazze, naye mbawulirayo nga gye bali. Setaani akyagifudde an issue of controversy. Gamba nga kirabikanga watali guiding scriptures, kirabikanga watali byawandiikibwa, kirabikanga watali position ku ekyo, kirabikanga gy'oli nti Katonda talina kyakyogerako. Bassebo ne bannyabo, eyo confusion eva wa mulabe Setaani, kubanga ye alina kyaliko, alina kyagoba.
Setaani akimanyi, kantandise gamba nti atandise. Setaani akimanyi nti ekimu ku bintu ebisobola okutta obulokole amangu, obubwo n'obwo bwa neiba n'obulokole bwonna okutwaliza ewamu, ekimu ku bisobola okulemesa obwakabaka bwa Katonda okugenda mu maaso, buli kye tulowoozaako ne kikoma awo, bakiyita bwavu. Bakiyita batya? Bwavu. Obwavu bulina obusobozi obulemesa n'omuntu okugenda mu ggulu. Obwavu busobola buli nnyo okulemesa ekkanisa okugenda mu maaso. Obwavu busobola buli nnyo okulemesa okwolesebwa okweyongerayo. Obwavu busobola buli nnyo okulemesa buli pulaani gye mulina okufa. Obwavu bulina obusobozi okuzingamya ekkanisa. Obwavu bulina obusobozi okusuula abantu. Bulina obusobozi okutwala abantu mu geena. Njogera bwavu. Obwavu bulina obusobozi okumenyamu amaka. Busobola okumenyamu amaka. Obwavu bulina obusobozi okuzingamya abantu ne babenkanawa obungi ne batabaako kye bagasa. Obwavu bulina obusobozi okutta amagenda go. Kyovulaba mu byokulwanyisa Setaani byasinze okukozesa okulemesa ekkanisa okugenda mu maaso, okulemesa obulamu bwo obw'omwoyo, okutta buli kwolesebwa kwonna kw'olina, okutta buli kirooto ky'olina. Ekyokulwanyisa Setaani kyasinze okukozesa bakita bwavu. Birooto bimeka by'olina nga byafiira mu ggwe? Wishes meka z'olina nga they are just wishes? Just wishes. How many good ideas do you possess in your mind? Nenga they can't take off. Buli kimu olowoozaako kirowooza. Bintu bimeka ebituufu by'omanyi bye waali badde okoze byotakolanga lwa busobozi, kubanga tolina busobozi. Bantu bameka be waali badde wakaleeta mu bwakabaka bwa Katonda, beginning from your own family. Bantu bameka batawulira byoyogera, bameka batategeera byoyogera, bameka bawuliranga oyogera ludikya, ate abalala nga balabanga gwayalaluka buli lw'oyogera balabanga omulalo. Omanyi amagezi bwe gabeera mu muntu omwavu. Nkikudiremu? Nkiremu? Wisdom in a poor person. Abantu balaba bulalo. Era tulabawulira abantu nga boogera. Niba nange omusajja oyo amagezi gagenda musuula eddalu. Ekyo bakyogera ku mwavu. Kasita bawulira nga byeyogera bya magezi nnyo naye ne bakebera nga gwe tebikugasanga. Bagamba mbu amagezi yalisewo, amagezi ge gaamusuula eddalu. Amagezi ge gaamusuula eddalu. Kasita basuulira nga oyogera ebyamagezi bingi naye nga gwe tebikugasanga. Conclusion eri nti amagezi ge gaakola gatya? Magezi ge gaamusuula eddalu. Golabo yali badde wakabi nnyo naye magezi ge gaamusuula eddalu. Kubanga bawulira byeyogera biringa ebyamagezi naye enfaananayo tebikufaanana. Ennyambala yo tebigifaanana. Gy'osula tewafaanana byoyogera. Conclusion, amagezi ge gaamukola gatya? Mugezi yagenza n'ageziwala nnyo. Amagezi ge gaamusuula eddalu. Anti olwo nga balaba oli mugezi naye toyiyanga yadde mobile phone, tokolanga yadde essaawa, toyiyanga yadde ekyuma ky'emmotoka, tolina kye wali okoze. Kati bo balaba ddalu. Era bw'oyogera n'oyogera ne bw'oba oyogera eyo wamwe ng'obabuulira njiri, basirika bati ne batunula bwe bati. Omusajja omu yali yagamba Pawulo yalina kabaka, abasumba batudde wali banaamumbulira amannya. Yawuliriza Pawulo ng'ayogera. Pawulo yayogera n'amuga naye Pawulo kabaka mulamba, ndoza baamuyitanga Agulipa. Yamuga naye Pawulo gwe oyinza okunsendasendera awo ne ndokoka. Pawulo nsobedde. Pawulo amagezi amangi, amagezi gamanyi kirabika amagezi amangi gagenda kutabula omutwe, gagenda kuba yayogera ebintu nga byamagezi nnyo naye nga tebimufaanana. Nkusabira Katonda amagezi ago g'olina Katonda agagatteko ne ssente. Wangi ate naawe atagalina nkusabira Mukama Katonda agakumpeere. Omanyi lwaki? Ebigambo byo bigenda kukola nnyo amakulu eri buli alibiwulira bwe biba nga biriko omutaka ono gwe bayita ani? Sikyabawuliraga nti mane.
kyogere ne bwe bamunaddiini nnyo nga baga nti prosperity gospel nkyamu gwe gamba nti mane kubanga g'amazima gali begati weekoza bwekoza naye sente ozaagala weekoza gambira lemba kuno nti weekoza bwekoza naye sente ozeetaaga. Mukama yebazibe. Weekoza bwekoza naye sente ozeetaaga kubanga naawe okimanyi nti ojja kukola nnyo amakulu wabeere mu kika kyewammwe. Ogenda kukola nnyo amakulu, ogenda kwogera ebigambo nga babitegeera, nga buli gw'oyogera naye akuwuliriza, nga ssente mwe ziri mu nsawo. Ani awulira ngambeko nti amiina? Kino nja kyogera sigenda kivaako. Gwe wano gw'onoovaawo naye nze sigenda kuvaako mpaka ng'ogaggawadde. Era bw'oba omalidde okusigala ng'oli mwavu wano vaawo ogendeko ewalala. Sikulimba, nsobola n'okiddamu. Genda ewalala nkusize ng'ensigo. Bayibuli gamugabe nga nammwe mulegabirwa. Kati gwe nkusize ewalala. Gwe atamalidde kuva mu bwavu nkusize mu linnya erya Yesu. Nze Katonda tampitanga kusumba baavu. Kati batabuse emito bagenda kunjogerako. Kati bagenda kunyumyako mu TikTok kati bantwala mu WhatsApp nti omuwulidde omusajja oyo, omuwulidde bana abasumba bagudde, owulira bagwa. Nkiddamu, Katonda tampitanga kusumba baavu. Abaavu ddiiri yokka gye mbalinako, ddiiri yokka gye nnyina n'abaavu kubabuulira njiri, kulokoka. Bw'omala okulokoka olina okugaggawala mu linnya lya Yesu. And I'm very serious about this. Bino sibiri mu kusaaga. Very serious. Kubanga ati bw'onoosigala ng'oli mwavu, nze naawe tugenda kukola ki? What are we going to do? Where are we going to go? Where shall we ever go? What shall we ever do? Ne bw'ono oyagala okuntwala ewammwe ekaabukuukulo ng'ene mbulira enjiri tolina ngeri gy'ontwala. Toyina. Tetulina byakulyayo kuba ne ssente toyina. Toyina ngeri gy'ontwala ate okaaba bukaabi. Gw'ontwala ate oyagala nze mbanze ngula amafuta. Kale n'owulira ebyate. Abantu beoyagala ng'ene mbulire beewammwe ate oyagala nze mbantola mu nsawo. Era kati abamu kye mukola nga mubivaako. Mugambireko nze nasigala mulabolabi. Nera Mukama bali bayagala abe waffe balirokoka munnange. Anti labo bamusumba ekizibu ekibaliko bakolagana n'abagagga, baagala bagagga. Muneefe abaavu batulaba wonze kulaba y'ekkanisa ngimazeemu emyaka 10 naye tamanyi na waffe. Obadde oyagala ntuukeyo ntya? Ntuukeyo ntya ewammwe? Naye ng'ate abantu beewammwe bannuma. Tuteeka obbabulira enjiri balokoke mu linnya lya Yesu. Kikulimba onnuma nnyo okumanya nti gwe wekka gwe mulokole ewammwe. Kiruma nnyo okuba nga abeewammwe bonna bagenda mugenda. Kiruma nnyo okuba nti ewammwe tewali kkanisa. Ate nga mbadde nkusuubira nti gwe waligizimbye nayo ffe n'otuyita giggulawo. Kkanisa yammwe yeetaga ssente mmeka? Kkanisa y'abantu 3 bwe bati ne miliyoni 10 tiziggwawo oba 2 ng'oteekawo poloti ng'oyiwa amataffaali na musenyu ng'ozimba church ng'oteekako ekipande Christianity Focus Center Kabukunge nga ffe tujja giggulawo. Ani awulidde ngambeko nti amiina? Olwo ng'okoze amakulu mu kyalo, olwo okoze amakulu awe ewammwe nga tutegeeka crusade y'obukadde nga 3 gamba niba kunendi kala 3 gokka bwegati. Gamba niba kala 3 gokka. Olaba bwazibiriza kakati yefudde ali mu mwoyo. Ne mwina style abalokole. Gwe bana niko kwogera ebikwata ku ssente ng'ayingira mu mwoyo. Miliyoni 3 zikola crusade ewammwe. Neteekayo ne conference. N'otuyita ne tujja naffe n'otuwa ebyokulya. Wiiki namba ntugimala ewammwe nga tubulira njiri. Tugoba mizimu ku kyalo. Tugoba mizimu ku b'ekika ky'ewammwe. Tuleka tubabatiziza nga tuteekayo kanisa.
waliwo nawe olabajjudde wasumba naawe nyini tusobola okukolamu omusumba ono omwana abitegedde kama akuwa omukisa genda mukama akuwa essente mutegeera byenjogera wali ababitegeera nga tufumba mmere mu kiseera kya conference abantu nga bajja nga balya ewammwe nga bakola batya nga naawe batandika okukulabawo nti number 1 waleese abasumba okuva e Kampala kama akuwa omukisa wakoze otya waleese abasumba okuva e Kampala. Number 2 yatufumbidde n'emmere omulokole oyo omuzibu yaleese abasumba okuva e Kampala bamaze wane wiiki namba yatufumbidde n'emmere twalidde ennyama bannanga omulokole oli ayina amaanyi olwo balaba maanyi twalidde piraawo twanywedde soda olwo ng'ewammwe otandika okubaluka bw'oyogera bawulira bakola batya bw'oyogera bawulira ne bwe weesimbawo kuba L3 bakulonda gwate omulokole amanyi okuleeta abasumba n'abajja e Kampala n'atufumbira piraawo ne tulya ennyama yatuzimbira n'ekkanisa n'ateekako n'akalwaliro wali n'ateekako n'akasomero oyo yeepankirwako nkikulangirirako kikubeeko mu linnya lya Yesu. Olwo bw'oyogera bawulira ekiseera kituuka nga tokyetaaga na kwogera nnyo. Omuntu alina ssente teyeetaaga kwogera nnyo, tayogera nnyo. Ebisigadde ssente ze zibyogera. Ye ayogerako bitono, ebirala ssente ne zikola zitya? Bw'olaba ng'omuntu ayogera ennyo manya ndi mwavu. Omuntu alina ssente takola atya? Nkusabira Mukama Katonda akumpeera essente okendeze ku kwogera. Ebisigadde ssente zibyogere. Bw'olaba ng'omubuulizi abulira ennyo n'alemera ku muntu essaawa 2 omutawaana guli ku bwavu. Alowooza nti okubuulira ennyo n'okwogera ennyo n'omunyonyola ennyo nga Yesu bwe yafa ku musaalaba n'azuukira n'akka emagombe n'agira bw'ati yali mwana Mariya yagenda e Nazaalesi n'agenda e Kaperinawumu era Yesu ng'omanya ndi kati obwavu naye bwe mutawaanya omubuulizi ono. Mukama yebazibwe. Abantu baba bawulira omuntu ayina ssente tebeetaaga kuwulira bigambo bingi. Omubuulizi ayina ssente ayogera biki? Bitono, biba na birondemu. Sometimes bibeera na bibuuzo. Ebisinga obungi oli yabyogera si gwe obyogera kubanga alina okujja ewuwo n'akaaba amaziga n'annyonnyola ennaku bwe bayonka obutaaba abaana be batudde waka ennyumba eneetera obbakuba ate yalwala ekizimba mu kutu ate bw'amala byongera gwe ng'obuuza naye lwaki tolokoka? Eyo enjiri y'omugagga. Naye lwaki tolokoka? Kuba byoyogedde bina biraga nti oliko emmandwa, oliko ebyekiga, olina ebigoberera. Era kyoyogedde kituufu kubanga era nyina n'ebintu ebijja ekiro ne binneebakako ate bimbuusa mu bbanga era ndootandya n'emmere n'abantu abaafedda nga ntambula namuga. Naye lwaki tolokoka? Era baaba nayagala dde okulokoka ng'omuga lwaki tolokoka? Era nayo gyembeera nsabira mu balokole lwaki tolokoka? Enjiri ogiwulira erimu ssente teba ya bigambo bingi. Lwaki tolokoka? Baba ndokosi. Omulimu gwe mwatuza bulokozi. Ebisigale ng'omukwasa pasita Kaggwa Ssegawa nti oyo munnyonnyola obulokole bwennyini bwe bubeera ng'onoonya mulala. Nkusabira ofune ssente mu linnya lya Yesu. Nkusabira ofune ssente. Nkusabira ofune ssente. Obulamu bwo obw'omwoyo number 1 tebugenda kubeera mu kabenje. Obulamu bw'abantu bungi obw'omwoyo buli mu kabenje olw'obwavu. Nkiddemu. Obulamu bw'abantu bungi obw'omwoyo buli mu kabenje, buli at stake because of poverty. Nabagambye obwavu buli very dangerous. Kyobulaba mbuyigga ne mukyawa n'okusinga bwe nkyawa Setaani kubanga era omu kubo ye mutabani wa munne.
obwavu ne setaani omukuba mutabani wa munne. Setaani amanyidde ddala bulungi nnyo nti obwavu bulina obusobozi okulemesa okugenda mu ggulu. For sure obwavu bulina obusobozi okulemesa omuntu okugenda mu ggulu, ate ng'awulira abadde alyagala nnyo naye ogenda omwanalayizinga ng'obwavu bwe bwamulemesa. Waliwo ebirimbo bye yalimbanga nga teyali birimbye naye ng'obwavu bwe bwamulimbisa. Yalimbanga lwa bwavu. Gomanya abantu bameka abandyagadde okulokoka ne basigala nga balokole naye nga kibabeerera kizibu. Nawe wona wenjogerera awulira ayagala asigale nga mulokole, awulira ayagala asigale nga mutukuvu, awulira ayagala atambule ne Katonda ewiikyegweko nga tayonoonye. Naye nga ne wetwogererwa era akawungeezi waliwo agenda okonkona ewaka ate nga ennyumba yagisasula, ate nga tolina bw'omugoba, tolina bw'omugaa nti nsamba fuluma ennyumba yange ajja gamba eyadde gwogisasula naye nga azze ne sigida mu kyenyi. Haji nsamba azze ne sigida asula mu nnyumba yo against yowa wiiru ng'owulira toyagala naye nga tolina bw'omugoba kuba yagikola atya. Gamba neiba nti nga yagisasula. Obulokole ng'owulira obwagala naye nga wetwogerera kati olina akabuto kasiraamu kali muli munda naawe okawulira kenyeenya katambula ne kaddeero ne sigida ogiwulira. Gamba neiba nti akabuto akasiraamu. Akabuto akaki? Kabuto nga kasiraamu naye nga gwe bambi ate nga gwe oli mulokole naye nga akabuto munda okawulira kabuukabuuka kasiraamu n'okusaala kasaala. Nogati akabuto k'omusajja ono bannange kampulira omundaga nti obwavu fire. Kati oyo abukyayi omanya nti bumutamya. Omanyi kambabulira ekintu kimu kye nazuula, tosobola kujja bantu mu bwavu okutuusa nga bumaze okubatama. It is very difficult abantu omu bafulumya ebintu ebimu okubibajjamu mpaka nga bamaze okubikoowa n'okubatama. Abantu amu ekibabeeza mu bwavu, they are so comfortable, bali very comfortable nabo, bawulira tebulina kye bwabakoze, bawulira it is okay. Abamu balina ne ideology ezigamba nti obugagga bubi, sente mbi, mbu sente zisuula omuntu, mbu sente zijja omuntu ku Mukama, mbu Bayibuli egamba balina obwavu balina omukisa abaavu mu mwoyo, era Bayibuli eyongera negamba nti bwe mufunanga ebyokulya n'ebyokwambala ebyo bye mwagala bibamanyanga bibamalenga, babuwolereza. Gamba ne balekera okubeera looya w'obwavu. Stop being a lawyer and an advocate for poverty. It has nothing good. Enjiri egenda kwanguwa ng'olina sente. Kama kwa mukisa. Bameka bagala okubulira enjiri abali wano ng'oyagala okubulira enjiri oyagala kuwangula emyoyo. Bameka bagala okuwangula emyoyo. Okakasa. Togenda kikola ng'oli mwavu. Kizibuko nga Yesu bwe yagamba nti kizibu eŋŋamiya okuyita mu nnyindo y'empiso n'enjiri nga ya mwavu ng'oyagala gyeteekako ng'oli mwavu, nzibuko gibuulira n'ogiggusa. Ate egenda kukwanguyira ng'oli mugagga. Bameka abali wano kantandikirewo kabulizi b'enjiri, bameka abali wano nga mukola street evangelism, ababulira enjiri y'oku luguudo. Street evangelism mumpanikire emikono njirabe yimirira n'okuyimira muyimire olwaliro mbaseemu ku kitiibwa, mukola omulimu gw'amaanyi. Obalabye street evangelism gye balimu abo, mubakubireko mu ngalo ba street evangelists. Kati mukkirize mbawe challenge, mwe mwennyini bakola street evangelism. Ewiiki ewedde wayatuza abantu bameka enjiri, bameka abaayatula. Tutandikire ku ekyo. Oteebereza buteebereza nkirabika bayatudde ne bagenda. Njimanyi nzibu nnyo okulaga ebibala byayo ey'oku street. Ojibuli ala wakukkiriza nogamulokoke Yesu abaagala naye muntu bitako mugenda ne Yesu abaagala mumala gagenda ne mujja genda mugenda mmwe nga temutegedde munyooma byenjogera naye mulina okulokoka, mulina okukyuka. Njimanyi ey'oku street.
kizibu gikolako accountability. Kizibu gikolako accountability ngandi ono balokoka. Ne bwe balokoka tumanyi obasanga. Kati kankusabire Mukama akumpeere ssente. Owulira buli lunaku spending esiringi emitwalo 10 gyokka oba 2 buli lunaku. Kankwe strategy. Ogende wali akawungezi saa 11 ng'oguza akazindaaloko opangise bbaasi ogigambe nti egenda Mukono. Ogambe wa bbaasi oyagala meka okugenda Mukono azikubulira ozimuwe. Okwata akazindaaloko ali ku Koloko ku State Square. Bagenda abagende Mukono bbaasi eri wano ya bwereere. Abagende Mukono bbaasi yaki muyingire bonna bayingire bakkalire. Olumala okuteerera ngo bagamba sebo ng'onootera okusimbula katusabeko osimbule essaala. Bw'omala omugaye simbula obeeyanjulire. Bannanga basaabaze abali mu bbaasi wano mbalamusizaako mwena mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tubaniriza mu bbaasi eno Jesus Transport Services. Bbaasi eno twagiteekawo okuyamba ku bantu ku bwereere obatwalanga. Era olwaleero mwena abali mu bbaasi eno temugenda kusasula, Yesu yakikozeeko dda. Olyoka obakomerera enjiri okuva e Kampala mpaka e Mukono nga tewali afulumye. Sikulimba ojja babulira enjiri obagambe bw'omala obage muddemu ebigambo bino obayatuze obulokozi. Ate obage nti agaana nkufulumya. Eno bbaasi yange nze nagisasudde. Akuwakanya ng'omuwooninga mugamba sirika eno bbaasi yange nagisasudde. Ojja babulira enjiri okole Bible study buli kintu yonna okikole kiggweyo. Bwe muba muli wayise n'ebbatirizo oveemu ng'obabatiza. Ani akubira Yesu engalo gwe? Is money bad? I don't hear. Is money bad? Money is not bad. Money can help us to preach better. Money can help us to win souls. Money can help us to build the kingdom easier. Money can make you be heard even in your own family meetings and clan meetings. Abalokole mugamba temuyabya nyimbe nange sikyayabya. Nange siyabya. Nyere waffe basinga kuntegeeza nga liyo okuziika. Nabo kati bakimanyiira obudde bw'okwabya sibulina kuba nazo ennyimbe zennyini tezaabika. Therefore I don't go except when nga bankakasiza nti olumbe lwabwe banakkiriza n'endufuula crusade. Kasita bakinkakasa. Wangi? Iyo olwo bwe kiba kuteekamu sente nteekamu. Nengamba fine mwagala omuceere gwenkanawa. Mwagala ennyama y'enkanawa. Munakkiriza mbabulire enjiri ekiro kyonna nti ye ngobaga muceere nze nguleeta. N'ennyama nze ngireeta ne sukaali. Biteekawo na mutima n'emigaati. Bw'omala ng'owendula n'ekibiina ky'ababulizi b'enjiri abaawano. Ng'opangisa mizindaalo gyo. Ng'opangisa mmotoka. Ng'oteekako ababulizi b'enjiri ng'obatwala. Soda nga bamutikula ng'omuteeka wali mu lumbe lw'ewammwe. Ente nga bagitta. Piraawo ng'omufumba. Ng'osimbula njiri kiro kyonna tewali kusamira. Era obagambira nti bwe musamira soda mutwala. Obabulya n'omugabo mutandika ebintu by'okusamira soda gwentikka. Olumbe lwonna ng'olwefuga nga lubeera mu control yo. Mu control yo. Ani agenda okunyega? Ani agenda okwogera? Gamba neighbor ndekera okwekoza weetaaga sente. Gamba neighbor do you need money? You need what? Say it louder. You need what? You need money. Ngoba simba enjiri ya kiro kiramba. Tewali yade kuyomba na muzimu no. Avaayo okuyomba obagezaako okukuvuma. Nzina kirabako ye waffe. Ntandise okubuulira soda ali wali nze namutaddewo n'omuceere gwe bafumba nze naguguze.
oli nalyoka amatuka wali yali yamanyira dda nalooza nekulu najja kummanyira bwe natandika banaga twakoowa abalokole eno si kyaki fe tuli bakatuliki banne be bamusekawo nze namala naye obudde banne bamugamba naawe jangu eno govuma omutegera bulungi ani awulira ngambeko nti amina bamubuuza gwovuma omutegeera kati soda bwamutikka n'amutwala olina soda gwogenda otuwa buli omucere gwe tufumba aliguwa guguza otusendeganako ebinnyo jangu eno naawe banne be bamusikawo nga bamusikawo sapulezi ewuuba nga ne gwe basika sapulezi ewuuba naye nga be bamutwalaganya bw'obeera omwavu bamukolekera n'akuvuma paka ku makya gamba nemba ndi weetaaga ssente gwe gundi lekerawo okwekoza weetaaga ssente gwe era nkusabira ofune ssente mu linnya lya Yesu. Olabye enjiri bweyanguwa, enjiri egenda kwanguwa, amakanisa gagenda kuzimbibwa, ebyalo bigenda kukyuka. Genda Mukama kw'omuso gaggawale ng'oli kaana kato. Ebyalo bigenda kukyuka. Otaddeyo essomero ogambye abaana bajja kusoma wano bwereere oba subsidized price oba free of charge. Abazadde bwe bagambe lino essomero ly'abalokole lwakuba tusasuza kitono oba tetusasuza bamulekwa mubaleete wano basome. Abo abaana bonna bono bayingizemu Yesu ng'obudde bukyali. Awulira nga tayagala mwana kuyingiramu Yesu amutwaleko ewalala. Obasiige Yesu mu mutima, mu nnyindo, mu liiso, mu kutu, buli wantu wonna bayatule Yesu. Yesu n'obwana bonna bu Muhammad nani Asumani nani bonna Yesu buyingizemu Yesu ng'obudde bukyali. N'abakulu bagambe wano buli amanyi ng'osomesaawo omwana ku bwereere wabeerawo okusaba ku Lwokuna akawungeezi. Bw'omanya nti omwana we asomera wano wabeerawo okusaba. Bagenda gaana okujja ng'ate abaana babe basomeraawo. Nkwagaliza ssente mu linnya lya Yesu. Kama kuwa omukisa. Enjiri enyuma, enjiri eyanguwa ng'eriko ssente. Zimba ennyumba z'abapangisa otekeko ekigambo nti Nalutaya apartments. Ate bagambe subsidized price. Bei eri wansi because of Jesus. Bajje baziyingire. Ewalala babasasula emitwalo 8 buli ruumu. Gwogamba twagala 2 mitwalo ameka? Naye buli Lwakuna akawungeezi wabeerawo fellowship wano. Buli kasitumanyaliza ennyumba kw'osula. Kasitumanyaliza ennyumba kw'osula. Every Thursday evening wano wabeerawo prayer fellowship. Banagaana okujja. Siwulira banagaana prayer fellowship. Ng'oyita mu bulizi wa njiri. Kaggwa Segawa nti oliwa. Jangu ku Lwokuna luno gw'obojja oba nkomererera enjiri. Andi basula ku nnyumba zatayagala agende. Ng'obasiiga Yesu. N'abatamwagala bajja gamba eme. Basiigaani bassebo ne banyabo banga tunaabulira enjiri. Tulina okukozesa obugagga bwaffe okubuulira enjiri. Tulina okukozesa resources ze tulina okubuulira enjiri. Ani awulira ngambeko nti amiina? Tulina okukozesa bye tulina. Ate makati gaffe tulina capacity, except that the capacity is not properly mobilized. We just need to mobilize our capacity within ourselves. Mweri ibirala sijja byogerera ku muzindaalo. Nja byogera olulala mpola mpola. Naye tulina capacity. Mukama yebazo. Enjiri ejja kwanguwa. Naawe atalina nnyumba z'abapangisa. Osobola okutandika mpola mpola. Otandikira na ku evening tea. Every Tuesday evening tea ng'oyita mubuulizi kuva wano.
ewange nyina y'abantu abaneiba nabayise ku kyayi nasise n'emberenge osinga ogubbo gw'emberenge bweguti ate abantu baagala okulya n'emberenge zibaleeta gezo oyinza opapula ng'ogamba nyinayo evening tea baneiba mujje waliyo akakyayi bajja kunyuka ku mulimu gw'obudde bukyali ng'ekibaleeta kujja kunywa kyayi wa mberenge kama yebazo si mberenge bw'oba olina ne sausage ng'oteekawo ne sausage okay ng'oleeta mulizi wanjiri ng'obagamba bane nga tetunanywa akakyayi kaffe katusooke tusabeko wono omusumba gwe mwalaba gwe twaleese yavuddeyo ku kyaki ye waffe ku CFC bamuyita pasita Kagwasegawa oba pasita Bazeneza oba Kimbugwe banaagenda kuba kasooka atukulembere mu kusaba ayogereyo n'obugambo butonotono tuleke tunywa akakyayi kaffe kano bannange naye emberenge zo muli baddemba okutandika okukwatakwatako ebyo nno byenjogera biringa byakusaaga naye mbirabyeko nga bikola mu linnya lya Yesu. Lwaki njogera bino byonna? One, we have to be kingdom builders. Katonda tagenda kuwa mukisa okutuusa ng'olina ky'ogasa mu bwakabaka bwa Katonda. Wanji, you've got to identify your worth. Olina okuzuula value yo, olina okuzuula ogasa ki mu bwakabaka. Abamu ku mmwe mwefudde abatagattako nga ku bwakabaka Katonda togattako. You are risking your life. Katonda bw'aba anoonya ab'okutwala ajja kutandikira ku ggwe. Katonda kasira akulaba nga tolina ky'ogasa ng'anoonya baakutwalaga naye kati ono agasa ki wano kano kajje nga bwakutwala ng'obudde bukyali kubanga tolina ky'okola otya tolina ky'ogasa beera agasa mu bwakabaka bwa Katonda beera agattako. Ababitegedde muŋŋambeko nti amiina. Kammalirize bwe nti njogera ku kinayise the role of prosperity in enhancing the kingdom of God. Mukama waffe bazibe under what I called God's mind on prosperity. Lwaki nasomye ebigambo biri bina twabisomye bye twasomye bassebo ne bannyabo si kwagala kwa Mukama mu okusigala nga muli baavu kubanga Mukama Katonda talina wakifunamu aba ayongera kufiirwa kyeyatandika kiba kinafuwa kikona tekigenda mu maaso. Obwakabaka bwa Katonda bulina okugaziwa. Tulina okusimba amakanda ku nsi wano. Tetulina bwe tugenda gasimba ng'ate ffe batene ng'ate ffe baavu ng'eddoboozi lyaffe tiriwulirwa. Tetulina bwe tugenda kukyusa nsi eno nga tetuli ba influencer. Influence yaffe teteekwa kukoma ku bigambo kokka. Influence nga nogiteeka ku bantu obaako n'ebintu by'okoze nga bibagasa mu community eyo, nga bibagasa ku kyalo, nga bibagasa mu district, nga bibagasa mu family. Olwo nno eddoboozi lyo linaawulirwa okutandikira mu nnyumba y'ewammwe nga tonnawulirwa ku kyalo. Olina n'okuba ng'owulirwa mu family nga bw'oyogera bakola batya? Si kyabawulira nga bw'oyogera bakola batya? Kwotegerera nti okyali munafu nnyo ewammwe, kwotegerera nti okyawewuka bw'obanga tosobola kuyimiriza mulambo gwe bagenda kuziika, nga tosobola kuyimiriza kuziika ne bakubira essimu nti owaaye nti senga nalukwaga naye ate nalukwaga katumuleke walabika wano waali senga namagwatala afudde akoze atya naawe nolyoka bagamba kitalo nnyo naye we mukubidde essimu mbadde nga ngenda ku airport ngenda Dubai naye nja kumalayo ebbanga lya wiiki emu kaakati ndowooza kansindike funeral service omulambo bajje baguggyewaawo bagutwale mu ggwanika omulambo nga bagunona e Butambala kugutwala Kampala mu ggwanika olwo balaze ssente. Kani imagine omulambo okuva e Butambala paka mu ggwanika Mulago olagidde ng'ogenda Dubai omulambo bagutwale mu ggwanika mujja guziika nga nkomyewo
nabo bagenda okutunulamu awadde tebaagala balokole nga bagande kati banaye omusajja ono naye muzibu nnyo agambye nti ate omulamba alimala kusooka kudda Dubai amalayo bbanga kintu wiiki emu bananga abalokole lwaki tetuguziika ng'omwabuuza mune tuguziika gw'olina keesi emmere y'abantu gye bagenda okulya gw'ogirina oli yabigula kati gw'ogirina sente za sementi ozirina simanyi owulira sente zipangisa tenti gw'ozirina oba ye alagidde omulambo tugukwate muguwa aba funeral service bagutwale wa mugwanika bw'alidda guliziikibwa awo ng'oli okolagira baba weeyo omuceere omutontono abatontono abaliwo mugira mulya banga lya wiiki embu bwe nadda olwo nga balyoka bategeera nti omulokola alagidde olwo nga naawe otandika okutegeera nti ewammwe olabika ozitowa era bw'oyogera bawulira era bw'ona obagamba okulokoka bajja kulokoka kubanga Katonda akuwadde amaanyi n'eddoboozi ebiragira olwo kitegeeza oli influencer olwo kitegeeza eddoboozi lyo likola litya liwulirwa nkusabira eddoboozi lyo liwulirwe mu linnya lya Yesu. Nze mbuuza nga maliriza sente zigasa mu mulimo gw'evanjirizimu oba tezigasa? Zikola ki? Sente zigasa mu evanjirizimu oba tezigasa? Zigasa. Ozirina? Bw'oba tozirina tuli ku ki? Era enjiri tugenda gitwala tutya mu maaso ate nga tumanyi etwala sente? Era lwaki tozirina? Bye bibuuzo byange ebyo. Why are we not having money? Enjiri tugenda gibulira tutya? How are we going to touch the community, the society, the clans, our society? Tugenda gikwatako tutya? Waliwo abatagenda kuwuliriza otusanga bamaze okukakasa ng'oliko essavu nga toli mukapa kwotyo. Kwatira ku neighbor mugerekera okubeera omukapa weetaaga okuba ng'oliko essavu. Essavu lyeririwa nga waliwo abakulengera ne balaba ng'oliko essavu nga nabo balyagala ne bagamba waayi oyo tumuwulirize byayogera bya nsonga. Katonda kyavudde agamba mu bitabo biri bye twasomye mu byandikwa bye twasomye Mukama mbigambo ebyo n'omuwulidde ng'akwagaliza obugagga agambye onoobeeranga waggulu so si wansi onoobeeranga mutwe so si mukira onoobanga omusango oyingira ate era ng'ofuluma simanyi owulira byonna byayogera awo biraga nti akwagaliza obeere waggulu. Katonda amanyi oba okuba engalo zikuba enziwulire Katonda amanyi. God knows the role of prosperity in kingdom enhancement. Katonda amanyi kyosobola omukolera. Nkidamu Katonda amanyi kyosobola omukolera gye kikoma obunene n'omala n'obeera ne ssente. You can be more useful. You can be more useful. You can make an impact if the pocket had money. God knows how far you can go. Katonda amanyi bw'osobola okukyusa ekyalo ky'ewammwe kyonna bonna ne bategeera Yesu. Nabadde nsoma olunyiriri oba oliawo kandusembyeyo lwabadde mu kitabo kiye. Buuza niba nti lwabadde mu kitabo ki? Luteekwa okuba lwabadde mu kitabo kya Matayo 10:11. This scripture shocked me the first day I saw it. It was as if it is not in the New Testament. Matthew 10:11. Agamba, now whatever city or town you enter, inquire who in it is worthy and stay there till you go out. Mpanole 12 ndosomewamu. And when you go into a household, greet it.
nziriza lyo lw'ekkumi olwoluleke sokolabe nabyogera yaniye ayogera bino yani Ezekieri ani ayogera ebyo Ezekieri Yeremiya Zefaniya Malaki ani ayogera bino kubanga bamwe twogera muganda ndi kakati omanye byayogera prosperity gospel endagano nkadde nemanyi Yesu yayagala tulokoke bulokozi tubeere batuukirivu era gabe tubeere obutuukirivu bwonu obusobola ng'oli mwavu Yesu ayagala tugende bugenze muggulu yo n'otuukayo ng'oli mwavu yo muggulu n'otuuka omanye entalo omuntu obungi bw'ebintu omuntu byalina okulwanagana nabyo nga mwavu okusobola okugenda muggulu omanyi byolina okulwanagana nabyo. Do you know how many things you do against your will nga naawe tobyagala naye ng'olina bikola tolina kyakkola obwavu nga buleese omutawaana buli kiramu kyonna kyagala kwebakako nga gy'oli nti oli mufaliso ne Landlord mwina age difference ya myaka 4 ye Landlord ayina 7 ate gw'olina 3 ayima ebweru n'aboggola n'agamba gwe nalwoga sente zange wezimpadde yemanya mwoli weesirisasiriso ndetaleetako obulokole n'alyoka ayingira ng'aboggola njagala sente zange obati siriwo nze nkufulumya kati ate awo gw'olina okwegayirira mu ddoboozi erikakamu taata sente njazireeta nkwata mpola taata njazireeta saagala nze pa sente zange abali ebweru bonna ne bawulira nga Landlord awogga n'aboggola abwatuka kyebaddamu okuwulira Landlord ng'eddoboozi likakkana mu ddiiro lyo anti oli mu kwegayirira mu manja mpola sebo nja zireeta kati ogenda zireeta dde kati sente ogenda zireeta dde ebyo abibuuza bwakwatakwata ku bbeere kati sente ogenda zireeta dde anti olimba nnyo naawe ozirwisaayo nogeza kugamba nanga oyagala kaluba nzisaba olwaleero sente emyezi gye 3 gyabanja gyegirese kati omutawaana buli wantu wonna n'akwatakwatawo myezi 3 gyabanja ate naawe toyagala bwatukenye kuba tozirina atagamba eziba teziriwo nkufulumya kati ku ssaawa eno abali eri ebweru banneiba be bawulira ng'okuleekaana mu nnyumba temukyali nga mulimu akasiriikiriro ate okumanya bajooga n'alyoka akola byonna byakoze ng'abimaze bulungi nnyo n'aga nti naye era nsigadde nkubanja ekyo kyokoze ekyo ekibaddewo kiyamba buyambi kubanja mpola mpola naye nga nsigadde nkubanja kampulira omuntu agaa ndi fire era gwe nonga nti obwavu bulungi. Can you imagine something ekintu nekibaawo against your will tokyagala naye kibaddewo mwe temumanyi na ngeri nze gye nkyawamu bwavu mwali nyambye mwena abali wano ne mugaggala mu linnya lya Yesu nze nkyawa obwavu n'okusinga Setaani taata waabwo kubanga enjawulo ya Setaani n'obwavu tewali njawulo. Setaani omulimu gwe kulemesa abantu kugenda mu ggulu n'obwavu omulimu gwabwo kulemesa abantu kugenda mu ggulu kulemesa abantu okutambulira mu butuukirivu. Toyina bw'otambulira mu butuukirivu ng'oli mwavu blaza togenda kowa kulimba ojja kulimba paka musajja asaba sente ze za rent n'olyoka omunyumizanga waliwo kyeke etannayitamu era UN waliwo kyeke gye yatuwa omanyi yagiwa mukama wange naye ebulako omukono gumu buli kaseera oba mbyakulimba n'omugamba nzireeta nkya enkyalo tukanagamba sente zange n'ogamba ate kyeke waliwo omukono gwade gubulako bagizizaayo Addis Ababa ngani ng'onyumizaaga amandaazi ogenda kulimba paka ddi buli kaseera oba mbyakulimba nolimba Landlord nolimba Headmaster ne nomulimba newe wayiriza mbwalo sente ziva mu UN omanyine gyebeera so sente zigenda okuva mu UN ze tulinda wali omanyine office yayo gyeri olimba Landlord nolimba Headmaster nawo ne bazadde b'omukazi nobalimba wakabalimbira kati emyaka 8 monotero okujja okwanjula
omwana abandi omuzaalamu abaana kamu bubiri busatu buna buli lwabuuza naye kakati bannange taata bwanika kwokwanjula kunaaba ddi ndisooka linde nkwongera olubuto olulala. Oli mu kuzaalamu baana ye security-yo kubanga okimanyi omukazi ayinza okugenda engeri gy'oli omwavu kati abaana bwe wafuula security muli olinamu akagamba bwe namuzaalamu abaana abangi ate anaalagawa abaana bajjamu siba wano naye nga ate n'abaana b'ozaala nagyo miguwa gigenda kweripa mu bulago bwe banatandika okwagala school fees n'emmere ate olojja kuwulira akazito. Ani awulira ngambeko nti amiina? Bw'oba olina bulaza gw'olinaanye mugambe weetaaga ssente va mu kwekozaakoza. Abeewaabwe bw'omukazi bagenda kussaamu ddi ekitiibwa bulaza ng'olina omwana waabwe ozaalamu buzaazi tebakulabanga nako. Ne bwe wafaayo omuntu ng'ogenze ku lumbe otuula eri mu kimwanyi n'osirika nga atazze ate nga w'oli awo anti omuko omwava yasanku kati gwa engeri gy'oti okwasa enku neweekweka mu kimwanyi mukazi wo nagamba taata bwani katuula eno bajja kukwasisa enku engeri gy'otalina kantu konna ke waweereza ku lumbe wano engeri gy'otalina kye waguze tuula mu kimwanyi eno atya n'okwanjulayo atya okwanjulayo nti bazadde bange ono kojja ono ye mwami ayampasa batyo okwanjulayo kuba buli bwe bakwanjula emitwalo 5 gino okuva mu nsawo n'ogiwasenga n'ategeera nti omukogo balina ayinamu ku magezi kati ate gwe togirina waze weeyiya ng'ogatabira oleeroole okujja okuziika. Kampulira omuntu agamba ndi fire. Kampulira omuntu agamba fire. Ate mwe babulaza mwegendereza obwavu mwekambalabulire ddala mwegendereza obwavu mujja kufa ng'obudde bukyali. Sikulimba abo abasiisita bolaba beenyiwa yenyiwa agenda okanga ennaku ebayonka butaba buli kintu kyonna kizibu nnyo ate yamala dde okufumbirwa ate nekikinaga ne mukama katonda oba natomera mukama sisobola kufunayo kyansi ndala nga luusi gye yafuna yafiirwa gundi olimanya ani maloni ne kiriyoni n'afuna bowaazi mukama oba ono taata bwanika omutwalo omumponye mukama awo omulemirembe. Kandi Bayibuli egamba nti okufa kwe kuli baawukanya mukama twala omuddu wo agende muwone nfuneyo kacyansi akalala obuli awo gwe nafuna omulala n'abaamu akategeera n'akamunyeenya laba bwofa ng'ekikusse essaala za maama w'abaana yakusse akooye ennaku yo akooye obwavu bwo n'akusabira mukama akutwale weebaka emirembe. Amazima gwe bakugambye bba wa Luusi bwe yafa Luusi n'afumbirwa Bowaazi wangi gwe bagambye eri mu mutima Luusi yali alowooza ki ng'afunye Bowaazi era eri mutima yali agani mukama weebala yatwala malooni bannange obwavu bwannumira omusajja weebale mukama mwagala kumbakanya takyogera mu lwatu naye eri mutima gani mukama weebale okwagala kwo kwakolebwa weebale bw'oba olina bulaza gw'olinayo mugambe wejje mu bwavu ne mukazi wajja kutandika okukusabira ove ku nsi akuwone lumu akuwone amagenda n'amadda. When you go in any city maliriza n'ekyo kye nabagambye bagambye batya? Somebody read it for me. Put it on the screen. When you do what? In any city you enter. Okay? Now whatever city or town you enter, inquire who in it is worthy. That was Jesus' instructions. Ngazigamba evangelism team gye yali atuma. Ababulizi b'enjiri yali atuma bagende babuulira enjiri mu bibuga ebirinaanyeewo. Abagamba mugendanga mu kibuga kyonna nga mugenza okubuulira enjiri. Kankulaga omugaso gwa ssente. Ne Yesu tayagala basole wa muntu mwavu. Ababulizi b'enjiri muwulidde? Kati kino kye mbadde mutakola nga mbadde mugenda nnyo okubuulira ekyo kye mutakola munakyo mukiyige.
Tebagambyeko nti ateekwa kuba mulokole. Tebagambyeko nti alina kuba mukatuliki oba musiraamu bamugi. Bagambye nga yeesobola. Mugende ew'omuntu kasa mugenda okubuulira. Bwe muba timunagenda mu crusade. Ku kyalo ekyo lobbying esooka ani mugagga ku kyalo. Mumugambe ssebo tuleeta enjiri ku kyalo kino nga 14. Onootukkiriza tusulekeewo kuba Bayibuli kyegamba. Musuleewo omuntu nga yeesobola. Oba mmeeya bw'abaaniriza musule omwo. Bw'aba DPC musule omwo. Mugagga w'oku kyalo tajja gaana. Abawulizi bavudde Kampala. Mujja kuba temutandikidde ku zero. In many things, one, temugenda kwetaaga gula mmere musajja yeesobola. Mazzi sigakwegaira mujja kunaaba. Wangi? Naye ate ne kibayita influence. Temutandikidde ku zero. Branding and imaging ekyuka. Branding mu business kikulu nnyo. Who you work with, who you walk with, who you rub shoulder with, who you associate with matters a lot. Ekyo Yesu yali agamba munoonye omuntu nga yeesobola for imaging purposes. Musule mu nju ye. Olaba oba munaafuna yadde abavuma obulalu. Tiwali agenda bavuma bulalu. Naye bwe munagenda nga musagwe musanga we musula ne musula w'omulalu. Bagenda gandi abalalu bali awo. Omulalu yaleese balalu bannaabwe. Yaleese abalalu okuva e Kampala bali awo bawuganira awo nti waani uwa Matiya tabulirirwa bannange. Yaleese abalalu okuva e Kampala kubanga ye imaging nabo gye bamumanyiiko kye bamumanyiiko kye bamutegeerako bw'atyo. Era bw'agenda oboogerera ku kyalo ate bw'aba yaboogerera kisuka. Anti yalina obalambuza we munaasena amazzi we munayase we munajja enku we munagula emmere buli waava bava bagandi banna Matiya tabulirirwa banne balalu. Yaleese abalalu. Yaleese balalu banne. Kati abantu enjiri yonna nga bagiganye lwaki? Bagiganye lw'ono abanjula. Olede wa wansi, grade ya wansi ajeregebwa, tasibwamu kitiibwa ate yayanjula mmwe. Mwenna nga babalabi ne mu kategole y'emu. Nga bavuma mmwe ku crusade okuva yatandika paka lweggwa. Timutusirwalirako. Mutumanyiira nnyini mwaze ku kyalo kyaffe. Twala eri eddalu lyammwe. Babavuma kuba amanyi n'ono yabanjudde talina capacity eboggola. Naye musule wa mmeeya ow'ekitundu ekyo nga gye muva ne mugenda ku crusade. Buli ayagala obavuma bamubulira nti abo bagenyi ba mmeeya bagende kompola. Ojja kufuna obuzibu. Bagenyi wa chairman Kasirye Zimula yabaleese era nze nagenda e Kasanda nabagamba yanyanjula bwaba si yanyanjula sijja ku kitu ate ani yanvuma nafuna yadde anvuma ekivumo onvuma nga chairman wa Kasanda yandeese omalira wa otegera kyegamba identity eri considered mu byenjiri. Find him who is worthy. Bategeza cha olowooza. Anego bagamba asanira. Ebyo Yesu yabyogera more than 2,000 years ago. Yesu ategera kibayita identity. Who do you identify with? Mwewe n'ababuliza ababulira naye mugifuule target ababulira enjiri. Target for the big fish. Mubulire enjiri abantu abalina sene muleme wala. Wali awulira byenjogera. Mubulire enjiri abagagga nabo bajagala nabo balokoke bajja kuba ba mugaso nnyo mu bwakabaka bwa Katonda. Kale singa wali yampulira newe kiba kyetagisa bawa extra time mugibawe. For sure, even when it means to give them extra time, give it. You offering. Yesu yakola atya ku Zaakayo. Bali abali mu katale yababuliranga crusade nga crusade yonna eri wamu. Bwe gwatuka ku Zaakayo yamuwa time. Yamusanga alinnyo omuti n'amanya ndi kati ono omwami ye mu crusade tasobola kujja olw'ekitiibwa kye. Ate engeri gy'akola mu URA alabika yabbabadde abantu. Muwooza alina bwe yayisa obubi kati atya crusade bayinza omukuba amayinja waliwo abamunyiigira. Yali akola mu URA ye Yerusaalemu eyo. Zaakayo yalinnya muti tasobola no kagundi ono crusade open air biki tajja basobola bajja mu bakesimu n'ebirala. Kati Yesu tamulinda mu crusade amutwala wakananga ndi gwe mwami Zaakayo nti tewali buzibu vaayo ku muti gwe njiri njireeta mu njuyo gweyo nkuwa crusade nambe wuwo crusade njikuwa olyomu wangi
Yesu crusade Zaaka yamuwayiye era mubiyomba nga mpola mutera okuyomba ntero bawulira basosola mu bantu bamusumba abo basosola mu bantu abagagga babawa obudde bungi be batuwa obudde butono kati nzola batamanyi na wange naye woli amanyiyo kati oyagala mmanyireyo ki lwaki oyagala mmanyireyo oyina ki gwe wantwalayo n'okutya ntya okuntwalayo olowooza ndya nnyo bw'olowooza okunkyaza ekisooka okugenda mu bwongo tugenda muliisa ki agira abeerayo bannange tewabanga wamulagirira wano n'okutya ntya okunkyaza obwongo bugenda ku ssente z'otayina. Yesu yawa Zaakayo all the day, a full day ng'akyaddewe. Abaavu ne babeera eri ku geeti ne bayomba, baali eri nga bayomba. Era Yesu okuyomba tekwatandise eggulu era nze bwe mbawulira nga muyomba. Bwe mpulira muyomba nze mmanya nti bye mutandise si byatandise eggulu. Baali eri ku geeti era awooyingidde, era oyo muliwanguzi, era oyo mubbi, fe yatufera. N'agambye bayi mpola. Yababba tannalokoka, agenda kulokoka mukiveeko. Amwetaaga, wulira, Yesu amwetaaga mu bwakabaka bwa Katonda because that's a big fish. Omanyi mu nnyanja mubaamu ebyennyanja bingi, mubaamu mukene, mubaamu enkejje, mubaamu empuuta, semutundu, byonna biva mu nnyanja. N'emmale. Wangi? Naki? N'emmale n'empuuta. Empuuta emu ekola omukolo n'egumala. Empuuta weekola omukolo gumu ogumala weetaagawo omukene ensawo 3. Mwasiibye mutya bassebo ne bannyabo? Muli muti eyo mugyebaleko. Haleluya. Kaakati bw'olaba Yesu yeefumbye ku mpuuta agikwate, ayina ensonga nti okwate eki neekola omukolo ne guggwa. Aba babitegedde bawulira bakuba engalo. Nkusabira olekeraawo okubeera mukene obeere empuuta. Ani awulira agambeko nti amiina? Nkusabira olekeraawo okubeera ka mukene mu bwakabaka bwa Katonda obeere empuuta ya Yesu. Gamba nti amiina. Obeera ogu oyimirira omu n'ogamba musumba eyo crusade gye nawulidde egenda kwetaaga ssente mmeka? Milioni 3. Kati cheke njiwandiike mu mannya ki? Wangi? Cheke njikole ndya? Njiwandiike mu mannya ki? Nga tumanya nti empuuta eboggodde. Bw'oba okuŋŋaanya busa weetaaga endegeya emiliyoni 2,000 okuweza ensawo. Kalooli eyimira buyimiriza eti ku muti waggulu n'egira bwetu bwe n'esulawo busa kilo 6. Kalooli egi mwasibye muti eyo, muli muti eyo. Nkusabira Mukama akutwale mu mafuta amalala mu linnya lya Yesu. Yimirira. Tekagula emikono. Gamba nti ayi Yesu tegedde omugaso gw'obugagga mu bwakabaka bwa Katonda. Bw'obanga bunaagenda mu maaso obwakabaka ekkanisa erina kuba ngagga. Ate nze ekkanisa, nze nkola ekkanisa, nze mbaamu ekkanisa, nze ngenda okuzimba, nze ngenda okukola ebyewunyisa, nze ngenda okukyusa eggwanga, nze ngenda okuleetera abantu okulokoka. Ayi Mukama, nyongedde okutegeera nti ebya ssente obirowoozaako, obinjagaliza okusinza ku byandikwa bye mpulidde mu kyamateeka 28, onjagaliza okuba omugagga. Nze mbadde sinnamanya, naye olwaleero ayi Mukama nzikiriza okwambala amafuta g'obugagga era ngambala era ngatwala
kubanga ntegedde tobugagga bugasa si mu bulamu bwange mwokka naye ne mu bwakabaka bwa Katonda, ne mu nnyumba ya Katonda, ne mu kanisa, ne mu kuzimba obwakabaka. Ayi Mukama, gyogere nti ayi Mukama. Ne bw'oba tewali mpadde ssente, ne bwe mba nga saali wa kuzifuna, naye olw'obwakabaka bwa Katonda, ayi Mukama, teeka ssente mu mikono gyange gino mu linnya lya Yesu, amiina. Kubira Yesu engalo nga zinoga.